ze va mu banaagamba batya kubanga si bali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami save a soul taasa omwoyo ne queen mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nchimanyi muli mukusubulukuka abatasubulukuse muline namwe mujja abamu bwasubulukuse dda saidi eri antuli mu kisiibo saidi ne saidi ffenna tusiiba musiibye omutya abaganda baffe abalungi abali ku Star TV emyanya y'eggwanga amannya ndi Maisha Queen Mother mami w'abalungi second last born wa maama inna lillahi wa inna lillahi rajiuna alla kumpira janna firdausi. Onda kwa lero zemekana kuzo zili abiri mu lumu abiri mu bbiri mwezi ogwokusatu 2025 kitegeeza ekisiibo tukoze eki tukitwaliriza naye ng'ate tukyagala nnyo ffe abasiraamu abamu bano batusaasira bannaye mulabye n'ekisiibo ekyo ffe ekisiibo tukyagala okufa era bwe kiba tugenda tuwulira bubi nnyo nga kigenda tuwulira bubi nnyo nga tugenda ennaku zino 10 ezisembayo tuzisabiramu nnyo era nga kansuubira abasinga ebiro ebyo mubigendamu ekyabirimu olumu ekyabirimu esatu ekyabirimu etaano ekyabirimu omusanvu abasinga kyemusinga okulindirira ekiro kyabirimu omusanvu ebirungi ebikirimu byonna abasinga mubimanyi kansuubire nti muli bulungi pulogulamu yaffe eya Save a Soul taasa omwoyo eba etuuse mu kaseera kano era nga bwe tuli mwezi gwa Ramadhan twasala tutambulire mu layini eyo paka omwezi nga guweddeko. Bannaffe muli bulungi nsuubira muli bulungi ddala nga byonna basuubiza wiiki ewedde nate era nkomyewo nate era tukyalina sheehi waffe agenda okuba nga atwangula tulambulirira n'obulungi obuli mu bintu by'okuba nga owaayo by'ofunamu ki ky'olina okukola ne tuba nga eddiini eno etambula bulungi nga bwe mbasuubiza ne sheehi kate naye kamubanjulire buto. Assalamu alaikum sheehi. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kudika ekkubo. Alhamdulillah. Amiina. Abalayi baffe baabo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abatulaba mwenna n'abatuuliriza ku munyenye y'eggwanga Star TV wamu ne UBC tubaaniriza nate mu programu yaffe ennungi etibwa taasa omwoyo. Mu luzungu mukiyita mutya? Save a Soul. Save a Soul. So tubaaniriza nate wiiki ewedde ndowooza we twakoma we tugenda okutandikira. Yeshe. Era ebintu bino abantu babimanyi. Just ndowooza kubajjukiza. Era kuba kubajjukiza. Naye mbamu abakiwulidde olwaleero. Nga ddiini teyasobola gisoma gimanya nnyo. Oba oli awo. Yes. Ntera okugamba abantu gye njogera ne mbagamba nti ekintu ekyagaanibwa oba ekitakkirizibwa buli omu akimanyi. Ekintu kyonna kasita okikola mu nkukutu nga toyagala bakulabe manya si kirungi. Kati kibanga olwaleero abasiraamu abatasiiba waliwo asobola okulya nga bamumanyi n'alya mu lwatu era yeekweka era amala kwekweka kitegeeza omutima we gumugamba nti kino kyenkola kiki kyama. Bwe batyo n'abalala abagenda mu masabo n'abagenda mu maloogi n'abalala ebintu bya nkukutu buli ekintu kyonna buli wookiraba nga okikola mu nkukutu manya kiriko question mark tekiba kirungi. Eshe alate eddiini weetuddiramu mu kisiibo nga twali mu mbeera etakuganya kusiiba okkirizibwa okulya naye tetulira era mu lujjudde. Of course olw'okuwa ekitiibwa omwezi guno ogw'ekitiibwa. Bakadde baffe mwenna abalungi abaddu ba Mukama Katonda wamu n'abazaana abatulaba n'abatuuliriza twagamba Hajjati Manshara nti waliwo abantu abamu ng'ataddeko TV ye naganze kampulirize nkole byenkola abo nabo gye bali. Mutukkirize olwaleero tugenda kutambira ku aya ya Katonda eri mu Qur'ani eri mu suratu Al Imran
aya y'ekyenda mu ebbiri nsaba buli muntu yenna alina Quran wonna waali waka mu mmotoka olero kati ne ku ssimu buli kati ensi yafuuka ya tekinologi n'olwekyo atuyambeko oba yeeyambe atunuulire etteeka lino erya Katonda tabaraka wa taala tugenda okutambulirako olwaleero Mungu obudde bw'anaatuwa. Tubadde twogera omwezi mulamba ku kuwaayo nti okuwaayo nature y'abantu abalina emitima emiramu era tugenda kubitunuulira tulabe obudde bwe bunaaba weebuli tulabe abatawaayo bo bafaanana batya n'abo abawaayo bafaanana batya. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala aya gye mbagambye nti munnyambeko mugitunuulire eri mu suratu Al Imran aya ya 9:2 Katonda yagamba nti lan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون temugenda kufuna birungi bimwagala buli omu muno mu nsi alina ebirungi byayagala era mulimu omuntu awaayo ng'alina byaluubirira kubanga abamu tumala bakakasa nnyo n'omusomera ayati nga 10 okuva mu Kulaani n'omugaati munnange n'omusomera ebigambo bya nnabbi naye nga tekimuliimu mu butonde bwe ye yatondebwa oba famire ye nkodo era nga babamanya bo tebavaako kaabwe muli mu famire nga bazimanyi guba musayiba bya ddala ki biba bya ddala ng'oyo bamumanyi tavaako kake ninga mulaba musajja mugagga mukyala mugagga abantu nga bayina bye bayina naye nga baga abantu benyini bakakasa nti tebavaako kaki okuvaako akake okuggyako ng'omaze kumumatiza nnyo n'obanga edda twali tukyakula nga tukyali baana bato twawuliranga waliwo sema bayita lotary obugundi obwo bwe bazannyanga obwo okuggyako ng'omaze mugamba nti waayi bw'okuba wano ofunira wano tegedde naye nga tekimuliimu si mugabi Katonda yagamba nti lan tanaalu albirra abamanyi bonna batugamba abavunuzi ba Qur'ani abatusukkulumako batugamba nti albirra Katonda yali ategeeza jjana kubanga yekyasinze kuba bino byonna byowaayo enkomerero oyo oyagala ki jjana empeera nti ezikutwala mu jjana kubanga omuntu buli waawaayo n'omutima omulungi n'awaayo nga yeerekereza Katonda akusasula emirundi emeka akusasula kuno ku nsi ate ne ku nkomerero n'akusasula kitegeeza nti okuba ebinyonyi 2 n'ejjinja ki limu naye waliwo Katonda baweera kuno ku nsi ng'era kyabadde aluubirira n'agamba nti nze njagala nfune ssente nga tatunuulidde Katonda era enniya gy'oweereddeyo Katonda yennyini yakusasula wa ala niyatikum turzaqun Katonda ye yenkola ye Katonda muzimu ku conditions emateeka ge oba endagaano ze omuntu enniya gyaweereddeyo Katonda gyamuwa owaddeyo olina byobala te ebyennyini bifune naye ku nkomero tomubanja osegedde kakati Katonda yagamba nti temujja kufuna birungi newankubadde albirra abamanyi bagamba nti bisukkako ne kujjana kubanga ejjana kyekisookera ddala kubanga yeekulira buli kimu naye waliwo n'emigaso gye tufuna kuno ku nsi byonna bigwa mu kigambo albirra ebirungi temugenda kufuna birungi bimwagala Katonda yagamba nti hatta tunfiqu okutuusa nga muwaddeyo mimma tuhibbun nammwe bye musinga okwagala gwe ampuliriza oba abatulaba ku munyenye eggwanga singa osaba omuntu wali yagadde akuwa emmeka sente era betugamba nti abange mukuŋŋaanye engoye mukuŋŋaanye ki engoye tuziwa abantu
gwe waali yagadde bakuwe lugoye ki singa tukusabira gwe nti owange bano twagala tubawe engoye oba twagala mubawe ssente oba mubawe omuceere oba tubawe kyonna kye mwagala gwe waali waddeyo ki oba baali kuwadde ki kye waali yagadde kitegerekese bulungi. So Allah tabaraka wataala jalla jalaalu yagamba kituufu mu kuwaayo kwammwe mulina bye muluubirira mulina bye mwagala ebimu byagala kuno ku nsi ebirala mwagala Katonda abibasasule nga muvudde mu bulamu buno obw'oku nsi naye tagenda kukuwa Katonda okujjako agenda kukuweera ku nniyayo n'ekyo kye wawaayo. Toddira bintu bikyafu byowa abantu nga bikoowu nedda towaayo kitono nga naawe tewali kyagadde weerekerezeeko. Juzi twasoma aya Qur'an eri mu suratu Dahari oba suratu Insan. Katonda tabaraka wa taala twagisomako mu programu zaffe ezayita nga Katonda atugamba nti wayut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Abamanyi bonna batugamba nti aya eyo yakka ku bantu bano wammanga one amaka g'abantu bano specifically aya eyo yakkira maka g'abantu. Katonda alina amaka ge yali ayogerako agaaliisa emmere ku lwa Katonda baamala 3 days nga tebalya nga basiiba sigamba tewali kyakulya emmere yali yakajja nga wabeerawo abanaku abakonkona ng'omwami agamba nti mugibawe tate tusigalirewo nti musigalirewo n'abaana. Amaka ago gaali ga Ali ibn Abi Talib ne mukyala we ayitibwa Fatimatu Zahra muwala wa Nabi Muhammad n'abaana baabwe ayitibwa Hassani ne Husaini. Kakati kyogamba kakyanga Katonda akola nsi oba kakyanga Nabi Muhammad Katonda amutuma abo bokka be bakakola ekyo nedda. Lwaki bano be bakkibwamu aya tukyogeddeko emabega. Katonda atunuulira nniyayo gy'oweereddeyo era Katonda yakyogera mu aya Qur'an nti ala hubbihi bo baasooka kutunuulira Katonda nga tebalina bye babala tebatunuulira zaala nti bafunirawa oba oliawo. Ekigambo oba oliawo buli woobanga osaddaako okijjangamu ate buli woobanga owaayo ekisingayo togamba nti megulakaawo muweeko ekyo ekitono nedda. Oba olina mutwalo omutomuwa 1,000 Katonda okubala n'okusitula n'okuwa by'oyagala ayagala ogwo gwennyini gw'oboowa sinakindi ogambe nti sisigazza wadde n'ekikumi nti ate zirazeewa omutwalo gobadde nawo gulazeewa tigonnangu waddeyo. Katonda ebyo byayagala muweeko 1,000 agende ku mutwalo gwe singa gwe bagambe nti bakuwe wali yagadde 1,000. So nolwekyo lan tanaalu bali basiiba ennaku 3 nga tebalya naye nga emmere weeri eba yakajja nga bamulekwa waliwo bamulekwa waliwo abeetaavu waliwo abaavu. Era Qur'ani aya ekugamba nti ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran. Abantu bamutekemeka abalumwa enjala nga tebalina kyakulya bamulekwa b'abantu then miskinan beba abeetaavu. Omwetaavu yawukana n'omwavu. Omwavu aba ayina naye kuolwo aba tayina naye miskiini aba tayinaako ddala tayina ssuubi. Abo ennyumba eyo eya Ali ibn Abi Talib abantu abo baatunuuliranga. Abatulaba kambawe kino mu maaso bwe tulaba tufunye obudde kijja kusinziira ku Idi banaalangira dde bwe banga Idi ekyaliko Saturday gye tuyinza okubaawo biidhinillahi tabaraka wa taala. Naye tubali tujja kwogera ku gimu ku bulombolombo bwa sadaka eweebwayo abawaayo abaffe buli omu Katonda amuwa empeera waliwo Katonda baatawa mpeera. Badde nkusaba tukajja kubaka gundi ejja mpozi kusinza program yenze lwansonga nti engeri gye tuli ku mulamwa gw'abantu abo okubanga bayamba abaana bano okuba nti babasuubulula. However twagana leero tandika basabira ku Idi era gwalina kwoyina kati njagala sheyi wagenda
atawulirizeewo nnyo okuwaayo okwo okufuniramu wa era okufunamu otya. Weyakatweyungako obalaba puroguramu eno olunaku y'olwaleero tusuubulula abaana abali mu masomero agatali ku musingi gwa Islam naye nga basiraamu abaana bo tebafiirwako. Puroguramu ya Save a Soul kyonna kye mba mutuwaddeyo kye tutwala ne tuba nga tusuubulula abaana abo ku nnamba ezo z'olaba ku simu yo oba ku TV yo wonna woolabidde puroguramu eno mukwano teekako tulabe nga tusuubulula abaana bano nga tugenda maaso ne Sheyi okuba nga atulambulira obulungi gwawaddeyo ofuniramu wa otya era waayo ki okubalibwa mu mateeka. Mpulidde leero nange nti si buli kuwaayo ntikola kutya kukkirizibwa. Sheyi kijja kitya? Tukyogedde nti Katonda atunulira nniya ya muntu. Towaayo ng'okubazaala okuba kampeeyo bandabe. Ekyokubiri mbadde ngenda kwogera saddaaka ekkirizibwa. Nakyogerako wano mu puroguramu ezimu obulamu bw'omusiraamu ne muganda wange Kiwanuka Rashid. Naye twabagamba nti Katonda yagamba nti la tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, temwonoonanga saddaaka zammwe nakunakuwaza bemuwa. Eyo aya Qur'an. Tonakuwaza baki bemuwa ne mubaswaza ne mbawa ekitabamala ate ng'olina obusobozi ne mbawa bye batayagala n'oddira ebintu ebitali birungi ate by'obawa. Katonda yagamba nti saddaaka sizikkiriza. La tubtilu sadaqatikum bilmanni wal adha, temwonoonanga saddaaka zammwe zemuwaayo n'okunakuwaza abo bemuwa. Muzimu mu byafa bye tusoma batugamba Ali ibn Abi Talib salamullahi alayhi, bagamba ye ensaddaaka yalinga bweti ng'asiba ettu olwero muzita packages n'okwata akakutiya kilo 5 n'opakiramu biri kimu sukaali biki. Ali yajjanga kiro buli nnyumba gy'amanyi nti ya munaku era mu buvunaanyizibwa bw'abayimaamu n'abakulembeze. Tubeeranga ku kitundu tolaba nti obukulembeze babwagala naye muliro wano ku nsi ojja kweyagala ebitiibwa obirye na buli kimu obirye naye kabbuli eyo linda emyaka gy'okuba emyaka gy'ogenda okwebaka mingi bagenda kukubuuza ku ebyo bye wakulembera. Okyegedde imaamu gwandaba kuba kati nze njogerera mu field gyendemu ebyobufuzi ebirala sibimanyi kanjogere mu bwa imaamu. Imaamu seeka nabuli bannaddiini oyina okumanya ku kyalo k'owangaalira mu bantu b'okulembera abeetaavu n'amasomero ameetaavu. Kati ng'olwalira amasomero g'oliko nti imaamu ayina kukuyambako n'agamba nti hajati mayi nti liri essomero senti gundi bweriti ne bamanya mangi n'amalala agatalina sente agatali g'abasiraamu. Imaamu obuvunaanyizibwa bwe okumanya abeetaavu abo. Kati Imaamu Ali mu bukulembeze bwe yali amanyi buli nnyumba ey'abantu abeetaavu abeetaagibwa okuyambibwa era ng'addira packages ezo ng'aziteekawo kiro nga tebamulaba. Bano bagenda kuzuukuka okusaala subuhi aggulawo oluggi ng'asanga package nti ani yagitaddewo. Olwaleero kati bikyuseemu oyadduka buddusi okiraba. N'olwekyo baabuuza Ali n'agamba nti kino nkikozerwamu kyagala bantu kundaba kumanya nti nze nkikola. Ekyo nakyo kiwedde. N'olwekyo abagaba mutuyambe bwe muba muwaayo muweeyo ku lwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bwe muba muwaayo muwe ebirungi, bwe muba muwaayo muwe ebimala abalina obusobozi. Kwegamba temukola mululu toyina gy'obitwala. Ntero kyogera abamu tebabyagala naye tebe tulina okwogera mubikuŋŋaanya naye tewali gye mubikola ki. Tulabye abagagga tuwulidde abagagga tusomye ku bagagga babaziika mu kyalo juzi nagambako bannange waliwo haja yafa mumanyi Haji Magoba bamuziika kaliisizo naye oli yali anyume n'agamba nti abadde n'ennyumba eringa 2 mmwe ayo teyalwala
naye okay ekyo si kyendiko naye kyenjagala bamuziikawa bamuziika mu nnyumba ye oba bamuziika mu byobugagga bye bibadde wano e Kampala akeedize aziikibwa ng'oli masikini bwaziikibwa musanda mu bituuke akeedi ojja zireka wano hoteli zojja zireka nejeneza bakuyambako obuyambi gitambuliza mu bikuŋŋaanye naye tewali gye mbikola ki ne mu bitwala mugenda kubireka ewa Katonda teri kusiba bibatawaanyiza bwereere mukodowalira bwereere mutemwagala bitoolako tewali gye babikola ki byonna ewa Katonda teri kusiba otegedde mu bikuŋŋaanye naye teri gye mubitwala mugenda kubireka wano abalala babisikire so bakadde baffe abatulaba abaddu ba Mukama Katonda n'abazaana mubeere n'emitima emirungi egiyamba bannammwe ensi ezaakula bwe muba mwagala ensi zammwe zifune emirembe nabwakuba nekyokulabirako ffe abatambuddeko tutambuddeko mu nsi ez'enjawulo naye tubuuzizza lwaki ensi zaabwe ziyinamukko ku mirembe lwakyali tekuyambagana ensi etaliimu kuyambagana Katonda agikuba ekikolimu buli omu yeefaako yekka mubeere abantu abalungi Katonda yagamba nti hatta tunfiqu mimma tuhibbuun temugenda kufuna birungi bimwagala okujjako nga nammwe mumaze kuwaayo ebyo bimwagala bimweyagaliza nga nabo kyewaliyagadde kyobuwa munno ate ekimumala welekagamba nti toolako ng'olaba tekimumala yagamba nti wama tunfiqu shay'in fa inna Allah bihi alimun okitegedde Katonda byonna bye muwaayo abimanyi ne byowasigalizzwa abimanyi akimanyi nti wallahi abadde alimba kino kyawaddeyo si kyabadde alina okuwaayo fe tubeera mu mikolo tutera okugamba bannaffe okay olumu tubyogera olumu abo ne basika ne bagamba nti abo bajerezi otera okgenda mu mawuledi ajja tumanyisala ntera okgenda shey mawuledi waliwo paati y'omulyango gwa kiyamu tuteekawo ekitambaalo kye bayita ekinaala katera okugamba abantu oli najja n'awaayo okay bw'abanga oli muntu embeera eya wansi ekyo kirala ne tugamba eri abo abayina n'ateekawo emitwalo 2 tutera okukikozesa nga babasaluga nti tokuba nabbi kyenji zonna zirekeewo ate ekijja lemesa abalala oteekawo ayinamu oluusi naye kulika transport era ngambe nti ayina tetugambe bali ono awaddeyo n'agamba nti ku mutwalo kanzijeko 5 mpe nabbi ate oyo mulungi nnyo wemuki mulungi nnyo so bakadde baffe abalungi bino tubyogera abantu bayinza otutunyiigira naye ate ge mazima ate eddagala tubawa ddagala nti olwaleero bano abaana b'abantu mutambuleeko mulabe fe tulambula mu malwaliro ngenda kusaba osooka osubulukuke kyeyasuluka kuseka eddakiika 2 naye nga bulayi baffe abalungi aba puroguramu ya seva so otassa omwoyo omulaba gwe tuliko gwakuwaayo biki byofunamu era empeerezo ozijjawa ngenda kubanga mbasaba oba kyonna kyolina obeere nga osindika waliwo sheeyi yansindikidde ku message eno sheeyi balamusizza kuba nanga basomesa n'abaana ba Mbogo High mwebale kubeera abaana balungi ab'eddiini ennungi nafunye message eno waliwo message yansindikiddwa assalamu alaikum dear brothers and sisters I'm in Lukungiri Kebisoni village for Dalasa naye nyagambe yasanzeyo abaana abeetaaga futaali Qurani ne ya saluna please give what you can afford inshallah bano bali Lukungiri ekyalo bakita Kebisoni village ali eyo oba obulidde oba oli kumpi ne Lukungiri oba alawundi ekyalo ekyo oba oli Kampala naye nga weewammwe oba oli ngoba olina obusobozi obusobola okubanga ogendayo mukwano abantu bano beetaaga futaali ayinza okubanga ayinza okuzibuwalira naye osobola okubanga olina Quran oba ya saluna abaana beetaaga okubanga beetaaga okusoma eddiini bambi mubadduukirire oba gwalemeseddwa still osobola okugamba zino kulimba nziweereza ku lwa Quran ze wagambye ziri oba Quran zino nziweereza oba ya saluna ku kiri kye wayogeddeko kyembadde nsaba osobolokoke ku kiri kye wayogeddeko nti abaana beetaaga Quran okubanga ozinaeyo Quran ne ya saluna
bambi abaana b'erukungiri bazeetaaga babeerenga nabo basobola okuba nga bayiga eddiini. Gwe wenna ali eyo okyali puroguramu yaffe ya Save Ourselves Taasa Omwoyo mutunoonyeza mu kaseera kano. Tuka twabagamba puroguramu eno tutunula ebintu ebyenjawulo, ebizibu ebyenjawulo, tubifunzafunza tutya n'olaba nga omutima gw'omuntu gukakkanyeeko, n'olaba nti omuntu ono asanyuseeko. Kati mu kaseera kano ak'omwezi gwa Ramadhan towaayo okuliisa abaana abo abatali mu masomero g'abasiraamu naye nga tebeetaaga okuba nga basuubululwa. Wenjogerera ebyokulya bye nabatwalira byo byaggwaawo. Kati alinayo akadomola ka butto, alinayo amazzi, alinayo eŋŋano, bamikwano kyetulika essaawa eno mbeere nga mutuwa kuba ne Idi ino etuuse era bali ku kibanda bagenda kubata tebagenda kubata. So wenna ky'osobola mukwano mbeera ng'oteekerawo okusasula kunejja naayo biri wa Katonda. Nyongera okujjukiza gwawaayo enniya gy'ositudde ng'owaayo ssente z'oba owaddeyo ng'era Shiku wakyogeddeko yenniya Allah gy'agenda okuba nga akusasuliramu. Enniya gy'okozesa ng'owaayo ssente z'owaddeyo ku muntu oyo gw'oweereddeyo oba mama wo yafa oba taatawo oba mugandawo oba mukwano gwo yengeri Allah gy'agenda okuba nga asasiramu omuntu oyo. Tuvola nkyogera nnyo nti oba olina ennamba ya MTN nga kw'osindikira nsaba onteekereko erinnya ly'omuntu oyo eyafa. Tugayingiza mu kitabo ne baba nga abantu bakola ki babasabira. Ekitabo kyaffe olunaku olwaleero tekiriiwo naye wiiki ejja kigenda kubanga weekiri nadde ekyawandiika abantu awo ate nembako wenkirabya ate ng'obudde buweddeyo. So abantu abasindika ssente zammwe ngenda kubanga mbasoma naawe asindisa olwaleero ssente zo zigenda kubanga kweziri era nja kubanga nkuteeka mu kitabo n'abantu mbateeka mu kitabo tusobole okuba nga tusabira ku bakadde baffe abaafa. Abamu nga naawe wontunudde wondaba mukadde we yafa dda naye tumanyi namwaka gwe wakoma musabiramu ku dduwa. Maama we yafa dda naye tumanyi na mwaka abamu tamujjukira na myaka na myezi gye baafiira mu lwansonga tekikuli mu bwongo nti nina okuba nga mumusaalira nina okuba nga mumusomera. So wobanga kito obusobozi obuyina kubanga lusobola kikola bw'ogamba nti kampeeyo kana akatalo k'ennaku lwa maama wange ku lwa taata wange ku lwa muganda wange Allah amusonyiwe ebyamusobako amugondeze jjana ebintu webito woowaayo eno kiba kikola kiyinza okulema naye oyinza okulaba nga akasente ako 15,000 oba omutwalo gw'owaddeyo kikola makulu nnyo eri omuntu. Naye wennyini Sheikh yatugamba tekibeera mpeera zaaki za lugwowereddeyo yeka muzigabana aba babiri. Sheikh naam abatulaba mbakubiriza naffe twekubiriza nti tugezeeko okubeera nga tuyamba abantu n'abaana b'abantu. Nakibagamba wano nti buli woyamba omwana wa munno naawe bajja kukuyambira owuwo. Mu bigambo Nabbi bye yasomesa mu mwezi guno ogwa Ramadhan kutuba ye gye yasoma ng'atandika omwezi gw'ekisibo yayogera ebigambo bingi naye nga buli kye yakoonako yali asuubira nti bano abatulaba abasiibye n'abatasiibye bajja bikola. Kubanga omuzadde buli wabuulirira omwana we akakasa bulungi nti omwana ono ebigambo abiwulidde era agenda bitambulirako naye owulira ennaku ey'amaanyi nga byonna nga bw'obyogedde abiressaawo kikuyisiza ddala kiki bubi. Katonda ne Nabbi we baatubuulirira ebintu bingi ne Nabbi gyali nnaku nnyo awulira ennaku okulaba nti abasiraamu be si be bajjumbiza okukola bino mbyogera open nabagamba nti bino byonna abantu bye bakola charities ebitongole ebiva ebweru ebitali ebiva mu nsi ez'enjawulo nga si nebyeno mmwe mwali bikoze abasiraamu kubanga Nabbi yagamba nti kuntum khayra umma mmwe musenga mmwe ekibiina ekisembayo okuba obulungi okugamba ekisingayo okuba ekirungi ennyo ukhrijat linnaasi mmwe musinge abantu bonna amakulu mu kweyisa obulungi mu kuwaayo mu kuyamba mu kukola buli kimu mmwe mwali badde mu abasaale nga mmwe musookerwako then abaana ne baddirira
kakati ate USAID eveeri ate ekolere mmwe oba mmwe mulina okukola kubanga mmwe ekibiina ekisinga kitegeeza mu buli kimu mmwe mwali badde number 1 then abalala ne bagoberera naye kyannaku oba oli awo tebaawulira bigambo ebyo naye nabbi bwe yagamba mu bigambo bye mu kutuba inaga nti bannange aitamu nansi bamulekwa b'abantu yakiddiringana emirundi eki abaana b'abantu yagamba mubayise bulungi nga bwe muyisa abaana bammwe nammwe bajja bayisiza abammwe bulungi ono omwana teyagala kubeera mulekwa gwolowooza kiri wala n'ogw'okufuuka mulekwa gwe ekyo tokirabirako tolaba abaana bamulekwa mu nsi muno ng'omwana agasinga taata waali nze nagendako ku ssomero eyo Nakasongola lwali lunaku lwa viddi nali nva Masindi nenkyama ku ssomero naye natunuulira abazadde abaali bakyalidde abaana baabwe nga baleese ebyokulya ebirungi nga waliwo abali ku mabbali ne madirisa nga balingiriza bano be baleetedde. Nalina mukwano gwange yali avudde bweru, yali twali tuva mu Action Falls. Kati ne tubuuza omusomesa omu nti aba bano tebannaba kujja, n'atugamba nti bamulekwa tebalina baabwe nga tebalina wa Luganda afaayo genda kukyalira. Naye nga nabana abazadde abakyalidde abaabwe taswagamba nti emmere gye naleese emala bana oba bataano, kale n'abala bajje wabula balya bonna kyokka ne bagirya bonna nga bwe bazze namumwana nena ne bamugamba nti neno ojja ggiri ekyeggulu anti waweerako banne kinneewuunyisa. Tokibi bwe libanga ensi yaffe bwetu bweri Katonda taswagiteeka mu mikisa. Abedda si bwe batate bwe baali bitandise kati abedda baalyanga ne bannaabwe bwe kiri muneefe nange nzijukira mama yange kusoma tukyalira era tekyankwata ng'aleeta emmere nnyingi. Mama ngaleeta emmere nnyingi ngagamba itaba nno mujje ngajjanga n'omukeeka itaba nno mujje tulye eyo mujja giri ekyeggulo mukulidde ku bibala ebitali byammwe ffene. Nagenda ekasawo awo ekasawo nembaga omusajja nange nseekolabo omuti ogwo ogwa ffene nti nannyini gwe yafa naye yaleka aguloze bw'ogulinnya ovaako n'ogwa. Kati omutima ogwo teyagenda nagwo, olaba emitima egyo egiri mu bantu. Kitegeeza omuntu afaanaganako bw'atyo tasobola kuyamba mwana wa munne. Era bino babiwulira naye era bigenda kukomawo kubanga singa tubyogerera mu bantu walala eyo essimu singa erina obukadde nga 10 naye kiyayite bawaayo wabula ngenda soka okwebaza naye alhamdulillah ffe omulimu gwaffe tukoze eki tugukoze tutuukirizira naye njogedde zange sirina sente sobola kukwata mbeere nga ndiisa abaana abo bwe mba nga ntuusiza eddoboozi lino nompa kyoyina ne tuba nga tubawa bannange Allah basasula ebisinga okuba ebirungi kuba nange nina wenkoma kati yidi etuuse naye gwe owulira otya gwatulaba buli omu amanyi obusobozi bwe n'ogamba nti owaaye nti noonyizaayo essomero lirimu abaana bameka emmere yange teri kankubulira ekintu kino teri mpeera Katonda zasinga kuwa muntu na birungi zenkanankana ziri mu kuliisa. Kyoba nabbi yabuuza n'okwagalana kuno kyoba nabbi yabuuza nti ala adullukum mwe mbabuulireyo ebintu bwe munaaba mubikoze mujja kwagalana. Ne bamugamba nti ya Rasulallah bitubule nga bigenda kukuma omukwano. Naye yagamba ekisookera dda yagamba nti mubuuzaganye amakulu mweyagaliza emirembe toyitanga ku munno. Era edda abantu tebayitanga ku bantu. Omulembe guno gulinga oguliko ekikolimo wallahi n'omukazi wakata kubuuza ati bwe wamunyiiziza tebiri byakunyiiza kugamba biweddewo abantu tebakyayina buntu na mpisa. Bino byenjogera mazima abatulaba mumanyi biri mu famire yammwe. N'agamba nti mweyagaliza emirembe mubuuzaganye. Ekyokubiri okimanyi yagamba nti wa at'imu ttaama muliisaganye emmere. Bwetyo bwe ngenda okwebaza ku bantu bano abasobodde okuliisa ku baana bano be tunoonyeza ssente. Ngenda kwebaza mukyala Juliet Musibika mutuweereza 4,000
tweyanziza ne nebaza ne yapadde erinnya ddala Aroni yawaddeyo 4,000 ne nebaza ne mukyala Amina Nakirijja awaddeyo 2,000 zituuse tweyanziza ne mukyala Nakasegu awaddeyo 2,000 Nakasegu Masituula sente zituuse tweyanziza ne nebaza ne mukyala Amina awaddeyo 2,000 tweyanziza ne nebaza ne mukyala simwevuddeko ne nebaza ne mukyala Winnie Nakakeeto 1,000 gutuuse tweyanziza era mukyala Winnie yatuwadde bannanga alhamdulillah Allah akwongera okugabya byonna by'oyagala ate ekyewuunyisa si musiraamu ayagala nnyo obusiraamu alhamdulillah Allah akumalira ebyetaago byo ne mukyala Juliet naye si musiraamu nfunye nnyo abantu batali basiraamu ngambe nti olwokuba tuli mu kaseera ka kusuubulukuka bali mu futaali abo bantu balina obuntu kubanga ekyobuntu tekirina nina nnyo ne mu kitabo abantu kale si be basingamu oba babeera abasiraamu be basingako but abatali basiraamu ate bawaddeyo nnyo kyotasuubira nagamba abaana ku university nyambasomesa nimbagamba nti okay abasomesa abatulaba balina engeri gye bavuunulamu ebigambo byabwe what is the religion diini kyeki nze abaana bange bensomesa ku university mbagamba nti eddiini buntu nankola teri kisukka ku ekyo kati eyenzivuna yakikugu buntu kati eddiini oba obuntu buno tebubaako nti oba ono musiraamu oba ono mukristaayo kiri Katonda akikuwa bwe ekyobuntu noga nti kino kyennyina okukola olw'obudde batukkirize njogera ebigambo bino ebya nabadde nabitegese atulaba yenna nabbi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yagamba nti omuntu agenda kuweebwa empeera ze nga mulamu ng'afudde zigenda kukugoberera mpaka mu ntaana alikola bino ekisooka nabbi yagamba nti thawaabuha ba'da wafaatihi empeera zo zirinde kuno ku nsi era kyenva mulaba nti abantu abatera okuwaayo tebafuna nnyo bizibu kubanga nabbi yagamba nti saddaaka eno gye mukola ejjawo ebizibu n'ebisiraani naye ne bw'oba ofudde okugoberera era bannaddiini batugamba nti entaana eyo waliyo ebibonerezo onoobiwona osobola okubiwona singa okola bino yagamba ekisooka nti rajulun omusajja oba omukyala gharasa nakhlan asimba omuti oguliko ekibala nga abantu bagenda kubirya n'ateekawo free nga tagenda kubiroga ngaoli ow'ekasawo nga togenda kukubirako baana b'abantu nkonyogo oba obbagoba n'osimba omuti gwa ffere ogw'omuyembe n'ogwebira gw'omanyi nabbi yagamba nti man gharasa omuntu asimba kubanga naye nabbi yagezesa ntende kubanga abawarabu emiti egy'emigaso gyali kiki ntende kati gwe olwaleero ali mu Uganda mpuliriza simba omuti ogw'omuyembe simba omuti gwa ffene n'ebirala nabbi yagamba nti empeera z'oyo kuno ku nsi singa batandika okubirya ng'akyali mulamu afunamu singa afa ne basigala nga babirya ne mu ntaana empeera zimugoberera byasooka owokubiri yagamba nti au hafara bi'ran oba omuntu asimira abantu oluzzi ne balukozesa oba essomero kati olwaira enzizi ezikyalizo sente nnyingi obukadde 3 nabbi yagamba nti omuntu oyo aba wa bbeeyi mu maaso ga Katonda akola ebyo n'empeera zikugoberera mpaka lwofa esadakatul jaariya nabbi n'agamba nti au bana masjidan oba azimba essinzizo omuzikiti oba ekereziya abantu gye basabiramu abantu bazimba bintu birala nnyo byakujeemera Katonda mubimanyi otegedde era n'abiteekamu ssente nnyingi
ng'ayagala kusanyusa abagenda okujemerani Katonda naye nga ne ku kyalo ekkereziya bw'aba mu katuliki oba mu kristaayo nga faaza oba bishop sente azirinda ku Vatican zitereeza ebbaati eritonnya n'omusiraamu omuzikiti sente azirinda Saudi ezitereeza omuzikiti naye nga abasiraamu we bali awo naye nga basaaliramu bayina ebifo emabbali ebyebbeeyi naye nga babikola kujeemera Katonda badigidiramu. n'agamba omulala aw kataba mushafan oba omuntu awandiika Kulaani kakati gwe tokyawandiika ndabye osomye message oba omuntu awa Qur'ani ng'abaana bagenda kugisoma nze naja abeena beerukungi baagala Qur'ani naye Saluna buli nnyukuta emu gye basoma mpeera zizo buli nnyukuta kati teebereza singa ku Qur'ani ezo z'oguze kati Qur'ani si za bbeeyi mutwalo gumugumu otegedde abantu bawa mu bintu ebitaliimu makulu n'akwata emitwalo 2-3 kakadde 2 n'asanyusa ekitonde n'alema okuteeka ku akawunti ye mu maaso ga Katonda ate bw'afa agenda ogu n'asooka bamukuba ennyondo mu ntaano omwo nga ne sweetheart we gwalese tayagala kumanya ye ali biwanvu kati ali birala ye agenze ki ekyo nkitya nnyo era kyoba olaba nze ngamba abantu bange nebagamba nti buli kyenkola nkikola nganze kubanga gye ngenda yoogu mwegenda kusigala ku nsi n'olwekyo buvunaanyizibwabwe mwe temusobola kuwandiika Qur'ani yes gula Qur'ani ekirungi osome na wano message mwe abatulaba mweveemu mu kubira ono mugambe nti owa essomero yeetaaga Qur'ani mmeka Qur'ani naye Saluna neya Saluna ndowooza oba kati za 13 oba 4 5 niwe baya 5 n'olwekyo n'agamba omulala aw waratha ilman abamanyi baseeka abasomesezza ensi ne babasomesa eddiini nammwe ab'amadiini gali amalala mulesse mutendesa abantu ku ddiini nga bantu balamu ekyo Katonda akikusasula ng'okyali mulamu n'akusasula ng'oli mu ntaana buli ebbanga lye bimala nga byeyongereyo babisomesa bisomesebwa n'agamba ekirala aw khallafa waladan salihan n'abo abaleka abaana abalongoofu yastaghfiru lahu ba'da wafaatihi omwana omulongoofu gwoleka emabegawo ng'omaze okuvumbulamu buno obw'oku nsi omwana agenda okubeera nga akuteekako akabaani agenda okukusabira agenda okukukolera swadaka kati nga bano n'agamba mpaddeyo 1,000 2 3 5 10 kakadde mpeereddeyo maama wange ayi Katonda nkusaba byonna ebyamusobako Katonda musaasire dumu nagamba abantu ndaba obudde buweddeyo tusigaze dakiika 9 kansooke nebaze ku baana abatuwadde tweyanziza 20 mukyala Hajara Kasozi zituuse tweyanziza 10 sindise emirundi 2 gumu ano mulala mukyala Josephine Kisaache 15 zituuse tweyanziza bwe mujje Allah abaddizeeyo yesheyi nolwekyo bakazi baffe abatulaba ebigambo bingi tetubimazeeyo olw'obudde tusaze dakiika 9 naye alina kyowaayo oba otuwa Qur'ani mukwano togamba nti bavuddeko sigenda kuwaayo nedda sigala ng'owaayo lumu nnyina gye nayogeereyo Gombe mu Butambala si Gombe ekidaala ne kikaaba nali nsomesa ku muzadde omukyala oli yali ampise ku dduwa ya mukadde maama ng'afudde naye nabagamba ekigambo kimu ne bagamba nti gwe omwana n'obeera eyo kubanga tusoma edduwa z'abazadde b'abantu ng'abaana bali mu ttenti abawala ne ba boyfriends baabwe ne babba baabwe ne tusoma edduwa ng'omwana abaana bali mu kiyungu ate bwe kijja ku bavubuka bano abalina ku bumotoka Allahu akbar tebabeerako ddala mu dduwa naye nga bayise baseeka nze kuba nzizenga mu Cuba nzizenga looya ne mama simumanyi simulabangako olowooza nsobola omulumira okusinga gwe gwazaala naye omuzadde oyo gw'ogaana okutuulira waawo oba gw'ogaana okuweerayo saddaaka yeetundako n'ebibye n'akujjanjaba
nabawa ekyokulabirako ne mbaga nti waliyo omukyalo omu Hajati yagamba nti yalwaza omwana obulwadde nga tebutegeerekeka n'agenda mu malwaliro ag'ekizungu obulwadde ne bukola ki ne bubula ne wabaawo amuwa amagezi n'amuga nti gendako mu basawo b'ekinnansi n'agenda mu ssabo mukyala yali musiraamu nga Hajati bulungi yebikkiridde ewakaawe baawe tayagala shiriki era baawe wamutegeera tafumba omukyala bwe yagenda mu ssabo omusawo w'ekinnansi n'amugamba nti ezo mpewo za kika omukyala abuuza tukoze tutya amugamba ngenda kukuwayiriza ogimusibe mu kiwato omukyala agamba nti haaji waagirabirako ebyange biwedde n'amugamba ebyo tebinkwatako oba biwedde oba tebiwedde nze nkubuulidde omwana wo okuwona Hajati yakwata omwana we n'afuluma mu ssabo n'abaako waatuula ono omusawo ye n'ayingiza abalwadde babaki abalala Hajati yabirowooza okumala 30 minutes ku mwana n'obufumbo omwana muleke afe obuuli okati teyalifudde naye kati twogerere ku ntegere y'abantu kubanga byonna Katonda yabikola naye omwana muleke afe oba obufumbo bugende wallahi Allah yakola abazadde bamaama abamaama twayogera ku muzadde ne bagamba nti era kyobulaba nti nawana abasinze okuwa baki bamaama be balina ekisa baagala abaana bali babeere bulungi wallahi omukyala naddayo omusawo namugamba ate olubadde Hajati namugamba nti jimpe ekijja kijje namugamba okkiza ofiira obufumbo namugamba kambufiire naye omwana wange alina okubanga mulamu omwana wange alina okubanga muki mulamu omuzadde oyo yakola shiriki n'agenda mu ssabo gwobeerewo kubanga gwokuza otegeera naye muzadde wo totuulangako naye n'omubuuza nti maama wali wakanzala mu wiiki emu nafuna bulwadde ki mu mwezi gumu nafuna bulwadde ki mu myezi 6 nafuna bulwadde ki mu mwaka gumu bulwadde ki obwantawaanya n'enkutawaanya n'enkubuzaako n'emirembe ne taata oyo gw'otayagala kuweerayo saddaaka nga yajeemera Katonda gwobeere ng'oli mulamu ate ng'olina n'obusobozi Tegedde. Tugenda yongera wiiki ejja inshallah bingi bye tutayogedde naye bansibulire nzikiriza malize kambagambe kino okumanya Katonda tuzagaze eddakiika 3 okumanya Katonda yawa omugabi enkizo hadisi eno nabbi yajogera yagamba nti yayogera kanjogera bbiri yagamba nti shabun sakhiyun murhaqun abavubuka tubamanyi bano abayaayeyaye oba abakolaakola ebintu tebitategeerekeka yagamba nti oyo bw'abanga mugabi ng'ayamba nabbi yagamba nti ahabbu ila Allah min sheikha abidin bakhirin asingako seeka sheekha kiba kitegeeza musajja mukulu tekitegeeza ffe nga abeebyambalo ba sheekha kirina amakulu ameka seeka ffe abasomye abambadde ebyambalo bino ne sheekha murabe kitegeeza omusajja omukulu akuzeekuzeemu okutandika ku myaka 4 okudda waggulu ne nabbi yagamba nti kale onaagaba asinga kwoyo asiiba mu muzikiti n'asula ne mu muzikiti naye nga mukulu nabbi n'agamba ekirala nti wajahilun sakhiyun n'omubuyabuya oba omusiwa asembayo n'ebbanga lyamala nga akwata mu nsawo ye n'ayamba abantu yagamba nti afdalu min nasikin bakhiri asinga haja yagenda e Makka ne hajata yagenda e Makka naye nga mukono ggamu nga tagaba tusibwe paka wiiki ejja inshallah tabaraka wa taala buli awaddeyo n'oyo agenda okuwaayo nga tuvudde ku mpewo nsaba Allah abasaasire bakadde bammwe omwezi guno ogw'ekitiibwa bwe banga balina bye bamusobya ayi Allah tukusaba saddaaka zino bano ze bawaddeyo n'abo abateekateeka okuwaayo abatulaba zifuuke ennunuzi zaabwe ayi Allah obajje ku bikoligo obajje ku njegere z'ebibonyobonyo by'entaana ayi Allah tukusaba buli awaddeyo tomuddiza kyawadde wabula okubiseemu wajje ate obwongere obawe n'emitima emirungi egy'obuntu basigale nga bakola omulimu ogwo mpaka Allah lwali bajja mu nsi era osumulule emirimu gyabwe gyonna babeerenga bafuna babeerenga
bayamba ebitonde bya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Shay tweyanza nnyo tweyanzege bannanga abatuwadde mwebali nnyo mwebalire ddala abadde talina naye nga wandyetaaze ennamba y'essimu gy'oba owandiika emitima gyaffe gibeere emigabi bannange nze kikkiza nti buli lwogaba ofuna ate tumanya nawe engeri gyonna ogifunamu buli lwogaba osumulukuka olina emirembe muli gy'ofuna mu mutima nebyofuna ebintu bijja mu ngeri gy'obeera tukoze eki gy'obeera tomanyi. Nako olwaleero tugenda kubanga programu yaffe tugikomya wano abankubidde essimu ngenda gikwata nga maliriza naye nga oba olina kyonna kyonna kyogenda okutuwa oba wiiki ejja oba buli omu yamanyi waafunira akasente ennamba z'essimu zisigala ng'oziwandiise. Programu yaffe ya Save a Soul Taasa Omwoyo ebeera ku buli lwamukaaga kati gwe abeera agimisinze osobola otusanga ku YouTube ku Queen Mother Productions oba ku Save a Soul gye tuli nola programu ezo ez'enjawulo gwe wenna alina ekizibu eky'enjawulo tofiira mu nju mukwano osobola okuba nga onnoonyako ne tuba nga tusobola okuba nga tukyogerako. Abaana abeetaaga okusoma bursaries tukyaziina era ng'osobola okunnoonyako n'oba ng'osobola okuba nga oyingira ne May intake bw'agala okuyingira university. Intake eddako ya mu May then August. Okyalinayo ebbanga okweteekateeka n'omanya nti nja kusobola okusoma osobola okunnoonyako mukwano nawe n'oba ng'osobola okuba nga ogenda ku ssomero. Ne neebaza bannaffe mwenna ababeerawo nga tukola programu eno ne mugamba nti erina okuba nga etambula bulungi nnyo mwebalire ddala nno nga muli kamera pasoni wange Karim omulimu agutambuza bulungi neyaza nno neyanzeke Jacobo abeerayo mu control room Mowaya abeerayo mu control room Michael abeerayo mu control room ani mwerabidde erinnya mwenna bali mu control room mwebale nnyo mwebalire ddala omulimu ogw'ettendo gwe mukola Michael ne ku kamera abaako tusinkana wiiki ejja essaawa ze zimu olunaku lwerumu mbadde omuweereza Mashal mu Queen Mother mami w'abalungi musule bulungi mweraba. Oyita mu kusoomoozebwa ng'obulidde okwogerako naye waakiri omutima gukakkane tofiira mu nju nga weebuuza n'akyogerako n'ani ng'ebizibu bikuyinze va mu banaagamba batya kubanga si ebali mu mutima gwo bw'olifa toliddamu kukyogerako era tolifuna mukisa gukyogerako wabula okuleka abaana bo nga babonaabona. Yangwa tusale amagezi kati omukyala oba omwami Save a Soul Taasa Omwoyo ne Queen Mother naawe ali eyo ng'osobola okuyamba ku bantu bano tweyanzizza omutima bwe bulamu amaka ly'eggwanga.